naye ensonga eri bweti. Kusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasinga emitima gyabawewedde bwe mwalabye president bwe yavuddeyo n'ababuulira step jazizzaako. Naye kyenjagala okubategeeza ab'ebitiibwa mwenna nti naddala bw'obeera ng'oli mu struggle eno, bw'oba ng'oli mu kibiina kya National Unity Platform oba ng'oli mu People Power, mbadde nkusaba obeere focused. Mbadde nkusaba omanye nti ekintu ky'olimu, ekintu ky'ogoberera, omuntu gwe twagala okuggyako oba system gye twagala okuggyawo oba movement gye twagala okuggyawo eri very strategic. Museveni oyo gwe mulaba abasinga musuubira nti ajja kusuubirwa, ajja kupapirwa bupapirwa. Museveni ono njagala okubagamba bannange ffe mulaba wano n'ebino ebireve ebyeru. Museveni yajja nga tuli baana bato nga tukyali mu primary. Naye kati mulabe gy'atuuse. Hama kitegeera. Kaakati ensonga eri bweti. Owekitiibwa president bwe yavuddeyo n'abagamba nti asazeewo agendeko mu diaspora, asazeeko agendeko ebweru wa Uganda. Abantu abasinga mwavuddeyo n'okupapa kwammwe nga wano omumpembe gamulengejja Saalongo Charles Peter Mayiga ka media ke kavuddeyo ne kagamba nti Kyagulanyi adduse mu ggwanga, Kyagulanyi agenze mwekizairo. Abantu abasinga bannange nomanyi abawalimu baffe batugambanga nga owekitiibwa Sheikh Abdul Karim Allah kuwejjana Museveni yakutta. Sheikh Abdul Karim yatugambanga nti Allah taswaza muntu oba Allah taswaza mudduwe mulundi gusooka. Kati mwenna mulaba Mayiga ebigambo media zebikola. Oyinza tu okuvaayo n'ogamba Kyagulanyi bwe yabadde kwegamba bwe yabadde akola video yavuddeyo abagamba nti adduse mu ggwanga. Ola alongo Kyagulanyi abaddewo ng'ayagala okubalaga okusooka okulaga muhoozi n'okulaga. Omanyi Museveni yavaako, omanyi Museveni ye ya expiring. Kati muhoozi ne gurupu yammwe twagala okubalaga nti security temulina, intelligence temulina. Kyagulanyi abaddewo for 2 months. The only thing kyemukoze mukuta abaana ba boda mubambuza helmet, mukutte simanya road blockers nga naye Kyagulanyi abantu bamukweka. Kyagulanyi nga ne mu kibuga mwali. To make matters worse, Babi Kyagulanyi first lady yayita ku airport misanattuku. Oba kitegeera. Abasirikale be mwakwata ne muwa Kyagulanyi abapoliisi mwababuuza omusajja abadde akola nga abasajja babagamba bannange ffe tubadde tetubimanyi, ffe tubadde kati musazeewo muba expire mubagobe. Abaana mmwe maana mama bali bakuuma Kyagulanyi omusajja oyo bw'atabatta, abasajja abo bwe batabatta bannange, gwe wenna nga wali okuuma Kyagulanyi jangu mu inbox yange nze nja kufunyira wa wogenda obeere n'obulamu long lasting life. Kakati ensonga eri bweti Kyagulanyi yabagambye nti ajja mu diaspora. Museveni twakitegedde wa dispatch nze tiimu yo. Ola alongo badde n'abampembe eno mu diaspora. Kakati this time Kyagulanyi bwajja eno mu diaspora, temusuubira nti agenda kujja mbu babagambe Kyagulanyi agenda kubeera ku street bweti, Kyagulanyi agenda kubeera ku address bweti, mbu simanya mujje mu musisinkane, mbu simanya mujje mukoleki. My friend, this time Kyagulanyi agenda ku meetinga bali abalondemu. Hama kitegeera. This time temusuubira nti Kyagulanyi azze eno mu diaspora. Omanyi abasinga ne diaspora temugitegeera. Ne Kenya diaspora.
ne Burundi diaspora mumusubira ti diaspora Canada eno Europe je tuli nedda omanyi oli omusajja Allah yamutuwanga kitone Kyagulanyi yajjanga kitone hamu kitegeera kati this time kaze agenda kujja tu meeting mwenna bebasindise mbu simanya mutuuseeko obuzibu kubanga eno mutukimanyi muyinza okumutuusaako obuzibu naye bambi okumulabako mugenda kubeera lake hamu kitegeera naye kyembasaba mbadde mbasaba gwo postinga kati wetuli omanye eno system gye tulimu ey'okubanja akalulu kano y'abagezi ojja kubeera member of parliament ojja kubeera kansala ojja kubeera simanya blogger naye ebigambo by'ofuluma bibeerenga by'amagezi gwe boddaawo waliwo omu gwe nalabye mbu simanya nabagamba mbu Kyagulanyi ajja kudduka mbu Kyagulanyi ne bakola ki nentunuulira ne ŋŋamba bannange abantu abamu naye kyembasaba mbadde mbasaba bannange mubeere focused abaana b'omu diaspora mubeere focused hamu kitegeera this time ensolo ku kizigo kweri mubeere focused naye kati mulabe gyatuuse hamu kitegeera kaakati ensonga eri bweti Oweekitiibwa President bwe yavuddeyo n'abagamba nti asazeewo agendeko mu diaspora asazeeko agendeko ebweru wa Uganda abantu abasinga mwavuddeyo n'okupapa kwammwe nga wano omumpembe gamulengejja Saalongo Charles Peter Mayiga ka media ke kavuddeyo ne kagamba nti Kyagulanyi adduse mu ggwanga Kyagulanyi agenze mwekizairo abantu abasinga bannange nomanyi abawalimu baffe batugambanga nga Oweekitiibwa Sheikh Abdul Karim Allah kuwejjana Museveni yakutta Sheikh Abdul Karim yatugambanga nti Allah taswaza muntu oba Allah taswaza mudduwe mulundi gusooka kati mwenna mulaba Mayiga ebigambo media zebikola oyinza tu okuvayo n'ogamba Kyagulanyi bwe yabadde akola video yavuddeyo n'abagamba nti adduse mu ggwanga Ola Alongo Kyagulanyi abaddewo ng'ayagala okubalaga okusooka okulaga muhoozi n'okulaga omanyi Museveni yavaako omanyi Museveni ye ya expiring kati muhoozi ne gurupu yammwe twagala okubalaga nti security temulina intelligence temulina Kyagulanyi abaddewo for 2 months the only thing kyemukoze mukuta abaana ba boda mubambuza helmet mukutte simanya road blockers nga naye Kyagulanyi abantu bamukweka Kyagulanyi nga ne mu kibuga mwali to make matters worse Babi Kyagulanyi first lady yayita ku airport misanatuku obo kitegeera abasirikale be mwakwata ne muwa Kyagulanyi aba police mwababuuza omusajja abadde akola nga abasajja babagamba bannange ffe tubadde tetubimanyi ffe tubadde kati musazeewo mu expire mu bagobe abaana mmwe maana mama bali bakuuma Kyagulanyi bwe omusajja oyo bw'atabatta abasajja abo batabatta bannange gwe wenna nga wali okuuma Kyagulanyi jangu mu inbox yange nze nja kufunyira wa wogenda obeere n'obulamu long lasting life kakati ensonga eri bweti Kyagulanyi yabagambye nti ajja mu diaspora Museveni twakitegedde wa dispatch nze tiimu yo Ola Alongo badde n'abampembe eno mu diaspora kakati this time Kyagulanyi bwajja eno mu diaspora temusuubira nti agenda kujja mbu babagambe Kyagulanyi agenda kubeera ku street wet Kyagulanyi agenda kubeera ku address wet mbu simanya mujje mu musisinkane mbu simanya mujje mukoleki my friend this time Kyagulanyi agenda ku meetinga bali abalondemu Hama kitegeera this time temusuubira nti Kyagulanyi azze eno mu diaspora omanya abasinga ne diaspora temugitegeera ne Kenya diaspora
ne Burundi diaspora mumusubira ti diaspora Canada eno Europe je tuli nedda omanyi oli omusajja Allah yamutuwanga kitone Kyagulanyi yajjanga kitone kwamwe kitegeera kati this time kaze agenda kujja tu meeting mwenna bebasindise mbu simanya mutuuseeko obuzibu kubanga ino mutukimanyi muyinza okumutuusaako obuzibu naye bambi okumulabako mugenda kubeera lake